kusuubula nga Abu Talib tasobola tekisoboka kubanga atambula olugendo olwo mu mirembe mbu n'omutima gwe nga guteredde nga ku ttama ly'omwana we ayitibwa Muhammad kuliko ezziga abalala bonna yabaleka sigenda gamba yagaleka tebalina musango gubazza abalala bonna yabaleka n'asitulawo Muhammad ne bagenda ate n'amukomyawo nga kyekimuli kye bali ababe bennyini abamuvaamu nga tebaliiwo Abu Talib ye tabalabawo ng'alabawo Muhammad era awo yalina emyaka 11 we yaweza emyaka 13 era ng'ebyafaayo bigamba era gwe yali agenda naye era mukimanyi mu byafaayo nti awaawo on the way nga towards Syria nasanga omugundi arahib gwe bali babita Buhaira nasanga munaddiini ow'eddiini ez'omu east eddiini z'omu east ezo zaali zimanyi nnyo kye bayita light nga zimanyi nnyo ebitangaala nga mu bitangaala ebyo mwe zaayita ne ziraba n'omwoyo ogw'amaanyi ennyo nga bagulaba balaba beam of light ng'eri wano wokolera sujuud beams of light ye Muhammad yalina twilight ng'ayina zi beams ezisuka 12 beams ebimyansa ebisuka 12 abamu tulina kimu ow'amaanyi ennyo spiritual alina spiritual power y'amaanyi ennyo alina bisatu nabbi Muhammad ng'alina 12 n'ogenda waggulu omusajja yabiraba oyo gwe bayita Buhaira era n'abuuza Abu Talib oli omwana waani nga yamulabye omwana wange ndi asibosebwa omuzaala paka yayogera amazima nti mwana wange mutwawe yafa mwana muto wange nti naye muzzeeyo Makka eyo gye muva abantu b'e Makka eyo bo balabika ebyemyoyo tebabiraba bazibe bali blind ku byemyoyo tebagiraba kakati nze nsobola okukiraba neye Shaami esiri eyo gy'ogenda wali Abayudaaya wali n'abamukufu abaava mugundi mu mawanga gewaffe eri madiini ago bayita majusi biki baali bamanya ennyo light era nga bazikozesa nnyo mu kutegeera spiritual power amaanyi ag'omwoyo kakati namugamba muzzeeyo eri mu bazibe b'e Makka gy'oba omuzza abatamulaba mu njawulo naye nze enjawulo ngiraba neeyo gy'omutwala wali ab'amaanyi abasobola okulaba nti omwana ono si wa bulijjo ate bayinza omukolera enkwe eyo Siriya gy'omulaze eyo batta ne bannabbi Yesu Kristo tebamulabako yabawona oba teyabawona si ye topiki yange Zakariya baani Yahya baani Yahya bonna babatta nga tebamaze okutegeera nti bantu banjawulo era ba Mukama nokyo oyo muzzeeyo eri mu bazibu b'amaaso abeebafu muzzeeyo era namuzaayo eri mu bamushirikiina abali beesinza amasanamu abo n'abalala amasanamu nga gavuddewo era waliwo abasigala tebalaba spiritual powers kubanga Hussein yazirina era bagenda okumutema nga balabye ng'alina spiritual powers ziringa eza jjajjaawe yazirina nga bamutemako omutwe kitegeeza baali tebalaba n'olwekyo Fatima ono azaala Imam Ali ye nabbi yalaba nga ye nnyina bwe yazaala omwana nabbi Muhammad bwe yazaala omwana mu Khadija sona Khadija ono omukyala ono omukulu ono Khadija yalinamu ku baana abalala mu bufumbo bwasooka yalinayo ku baana naye omuntu yayingira mu nyumba ya nabbi omuntu ng'ayingidde mu nyumba ya nabbi ng'ate omukyala ajjidde ku mukyala nabbi gwasinga okwagala Khadija nabbi yagala Khadija n'omuddu wa Khadija nabbi yali amuyise mutabani we omuddu wa Khadija gwe bayita Zaidi bin Haritha mutabani wa Haritha Khadija bwe yajja mu bufumbo n'ennabbi omwana oyo naye bamuyita Zaidi bin Muhammad Zaidi mutabani wa Muhammad abantu abo bonna bajja ne Khadija babayita baana ba nabbi Muhammad
naye lwakuba ye Zaidi yaddayo eri kitaawe gwebayita Haritha kubanga ye yawangaala bali abaana abalala baafa nga tebanadda wa bakitaawe naye ono Zaidi ye etteeka erigamba erijjawo kye bayita tabanni tabanni nti omwana adoption okuzaala omwana gwotozaala etteeka lyakwatirawo Zaidi ye yaddayo abasigadde ne basigala baafa babayita binti Muhammad muwala wa Muhammad bin Muhammad ne Zaidi basooka mwita mutabani wa Muhammad. Nolwekyo omwana abebyafaayo gwe basinga okwegattako nti ye mwana wa Nabbi Muhammad ne Khadija yono omwana asembayo ye mwana wa Khadija asembayo ayitibwa Fatima. Oyo asembayo ayitibwa Fatima. Oyo gwe begattirako ddala nti oyo ye mwana wa Nabbi Muhammad n'omukyalo oyo abamu gwe bagamba nti yali mukulu bw'atyo yali mukulu bw'atyo emabega eno yazaala baani ekyo kibabuuza yali mukulu bw'atyo yazaala baani ene okusooka mu bufumbo obwo bwasooka kuba teteyaweza myaka 4 nga tannaba kufunayo ku muntu. Kati omwana Fatima ono Nabbi yamuyita Ummu Abiha, maama wa taata we. Ekisookera ddala yamutuuma erinnya erya nnyina muka Abu Talibi. Ono nnyina ono yazaala Imaamu Ali, Fatima. Naddira omwana gwasinga okwagala, omwana ono gwazaddemu mu Khadija, era nga ebyafaayo abawandiisi b'ebyafaayo abashiya n'abatali bashiya bamwegattako nti mwana wa Nabbi Muhammad gwe yazaala mu Khadija. Abalala baliko debate naye ono bamwegattako n'akwata erinnya lya nnyina eyamukuza Fatima n'alituuma omwana ono. Kati omwana ono ng'amuyitanga yamuyita Fatimatun, omwana wange ono nze muzaala Fatima naye Ummu Abiha ono yazaala kitaawe, ng'alina ne feeling ennene ennyo ng'omukwano guli gwonna ogulinga ogwa maama wo ne yamukuza agutadde ate ku mwana, amulabamu bibiri, amulabamu okubanga muwala we ate amulabamu okubanga maama we, ebitali byakusaagala n'olwagalirizo, ng'alabira ddala ng'omukyalo oli yamukuza ayitibwa Fatima. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era agamba ku mwana ono nti ibnati, omwana wange nno, omwana wange omuwala Fatimatun bid'atu minni. Hadithi bwete wegamba eri mu Bukhari erimu ne mu hadithi endala ezaffe ez'obusunni. Ibnati Fatima, omwana wange omuwala Fatima bid'atu minni, kitundu kunze. Yuzini ma adhaha, buli akamukosa yonna gyaba mpulira nange n'obulumi buntuukako. Wayasuruni ma asarraha, buli ekimusanyusa mpulira ku mubiri gwange. Waki baita subconscious state. Subconscious. Omuntu ayinza okubeerawo nga musanyufu n'agamba lwaki ndi musanyufu. Omuntu n'abeerawo nga omutima gwekangakanga ne bw'aba ali nga bano abaana banyumirwa endongo, ne bw'aba ali mu ndongo ate nga ti kifo ky'amasanyu, ate nga ndikuwulira nga omutima gugwekanga. Okwekanga okwo nga kyawukana ku mbeera gy'olimu eno ebweru, kibayita subconscious state kyekiba kikola. Subconscious state waliwo ekintu ekiba kirengera oba akabi akali maaso eyo, akali eyo mu kkubo gy'ogenda okuyita ng'ova mu disco zo, ova mu ndongo zo, eyo nga waliwo akabi mu kkubo ly'ogenda okuyitamu nga waliwo akabi akaliwo. Kati omwoyo guno gutambula nga gwe tomanyi, omwoyo emyoyo gyaffe gigenda gitambula nga tetumanyi, ne gigenda giyitaayita gye tupulaninga okuyita, gitambula okutambula giyitaayitayo. Bwe gwekangirayo ogenda okuwulira wano oli mu mbeera ya ssanyu ate nga omutima gukutyemuka, ngwebuze n'okobuze nga omutima gumpulira gwe, nga mpulira enviiri zimuvudde ku mutwe, nga mpulira so ate nga oli mu mbeera wano ekwetoolodde environment ya ssanyu oba yaki, naye nga the subconscious state eba ekola without your knowledge,
even without your control.